kulikayo mu kuwummulako nze Nudini Ntega atudde wano nina omukulu Simon Peter owa Kiseka Market era nga akabbingano kakakwata twogera kuzimba akatale kewa Kiseka bamaze binnye nga batunda spare mu kibuga wano e Kampala nga bwetaga spare omupya omukadde nga ne baba bakubbiera abantu bwa Kiseka abo ne mukole fujje e Kampala wano siwe mwali muli ekyagwawo omwana bwaba ng'alongoose biri byerabira naye omwana n'alekera okubba enva amaze n'okumira ekirevu n'oyongera kumulangira ku bathene Kiseka nga mwekola ng'akataala konna naye katunduza byaggwawo weebale munnange ng'akataala kwononya konna oba olio nga bakabbye oteegera wa Kiseka kwekalakasa Kampala osinzira wa Kiseka n'ogenda naye kati ekyobubbi tukijjemu kuba obudde obukinyonnyolako buwanvu abaakikolanga mukama abasaasire bakirekere ddala ate nabo tebaali tebabeera wa Kiseka naye ndowooza baasanganga abaguzi nga muddukira wa Kiseka abaagala obuntu bwammwe nabo ne babateegera eyo ne mubufuna kati tugenze okuwummula ng'oŋŋambye nti ssente mutandisa omulimo abasobola okubegattako omuntu asobola okugwekaddako ng'amaze kulaba kyokola ki olina kiwutandise muyina ssente mmeka kati sofa ku bukadde 62 eyo vaayo obuwumbi oyo vaayo tukunuukiriza okuweza ebitundu 2 babiyita bitundu 2 ku buli 100 ebya $2 zino miliyoni 23 kati walo tuba tuyingirira miliyoni 4 kuba ebitundu 2 biri mu miliyoni 4 mu emitwalo nga 6 kati tuluubirira ebyo bitundu kati bitandise okulengera nga tusika ebitundu 20 kati omanye kati akayimba gamasimanyi kampita ng'omunafu ajjandabe mujja kutuuka ekiseera mugambe nga twasekerera ebisajja bino bannange ffe tetwegaana bunafu bwaffe ne tujja kutambulira mu bunafu obwo waliwo yatugambanga balina miliyoni 7 naye kati bwogenda omubuuza nti kati balina mmeka asobola obutakubuulira kakati tukkirize nti tuli banafu era ffe tetujja kuvaayo yadde olunaku olumu okwewaana nti tuli b'amaanyi nnyo ne tujja kutambula mpola naye nga tuli shuwa gye tulaga Kiseka Market kati muyina babayambyeku abatuyambe tetunafuna oba tetunaidentifyinga ogamba nti ntege bwe mba ntunuulidde gavumenti eno yandivuddeyo neyamba abantu bewa Kiseka sirwampaka nentunuulira waliwo amawanga ne gagamba nti China yazimbidde Uganda akatale Denmark yazimbye Belgium Bungereza America mutuusewaawo omulimu tugukoze naye kati nga bw'owulira naawe bw'okyogera ndowooza gwe atera okugendayo n'osakayo amawulire bw'oba olina ekifaananyi bwekityo ndowooza ate bali abali ewala baate balina ekifaananyi kibi nnyo twagala tusooke tulongoosa ekifaananyi ekyo abantu balowooza nti bagenze kusinkana bantu basamba nnanda babba mataala ne batwala ne batunda ekifaananyi ngaera kyoleese luli naye byonna byonna twafuna abantu bangi nnyo abaagala okusiga ensimbi mu ggwanga muno naye nga bava bweru ekizibu kyabwe nga bagamba nti gavumenti y'e Uganda yeeyina okutukakasa nti abantu abo bajja kuzza ssente zammwe beeri ssente gye ziri ezisobola obbaweebwa naye gavumenti kuteekako omukono egamba nti abantu abo bajja kusobola obbaddiza ssente zammwe kiba kitegeeza nti ne bwe balemwa gavumenti ebeddiza oli ssente bagiyita sovereignty guarantee oba government guarantee ne bwe tuba tetugenze wala ne wano mu banka okwewola ezimu nti njagadde ntandikira eri mmalirire wano tugende nakino ekyangu ekyawano we byawukanira nti omuntu akuwola wano ssente aliko amateeka agava mu kitongole kyaffe ekyebya ssente wano ssente zaabwe baziwulira ku magoba mangi nnyo bw'oba ofunye oli kuba oliwo n'abawarabu abagamba nti ffe ssente zaffe ze tukuwola tetwagalamu magoba naye bwe tukuwola 10 tuba twagalako ebitundu 5 byo ne bwe tuba tuzikuwa zitwala byo bireka wano ebitundu 5 ebyo bye bikola ku mpapula balooya biki ssente ezo okujja paka lwe ziddayo
mu myaka 15% abo gye bali abawarabu. Kakati bw'osanga oyo ate tosobola kuddukira woono kyova olaba njagadde ensookera eri. Kakati bali oŋŋambi abawarabu abasiraamu kuba ekyo kya busiraamu. Awo mmanyi osimbawo essira bagamba bawa gye bali abasobola otuwola ssente nga baagala 5% bw'ogenda okuggyayo ssente 5% ogirekawo wali tebakuwa ebitundu 95 n'ogenda emyaka 10 oba 8 gwe gy'oba osabye ng'amagoba ge mugenda okuwa ga bitundu 5 emyaka egyo 10 abazikuŋŋaanyiza okuzibaddiza abalooya abakoze empapula na biki byonna bwe butundu buli obutaano baagala government guarantee oba sovereignty guarantee. Gavumenti ye Uganda netugamba nti ekyo tekikyasoboka ne tujjayo ogulya. Iwa nsonga ki gavumenti ekyayagaliza abantu neyibabuuzanga bantu bakulu bintu byabwe ne batugamba nti tekyasoboka n'emirimu egya gavumenti weegiri egiyimiridde nga nayo gyetaaga kugiteerako omukono naye nga gikyayimiridde olw'okuba gyetaaga omukono ogugalantinga ekyokukola ekyo netukivaako omukono. Pulezidenti n'awandiika ebbaluwa n'agiwandiikira minisita babayita ba PS permanent secretary mu ministry of finance n'amugamba kwatagana ne local government kwatagana ne KCCA kwatagana ne n'abasuubuzi bennyini abali mu katale ebitongole in fact byali bina byeyalifaalingako. President olabe ngeri ki gye tusobola okuyambamu abantu abo okulaba nga bazzaawo bakola ekifo kyabwe ekyo nga kyamulembe ekijja mu kibuga. President alagira permanent secretary ebbaluwa okujjako okugirabako lutwagiraba twagirondoola n'omuntu yennyini yagiwandiikirwa tosobola yadde omulabako naye twakkiriza nti temusobola kulaba permanent PS wa finance mukwano. Ebintu ebiri sayidi eyo saagala byogerako kuba bw'obyogerako mu budde buno ddala bwe mulimu oli asobola okugamba nti politics saagala byogerako manyi nti naye yafuna obuzibu nze kankitwale nti yafuna obuzibu n'aba nti alina emirimu mingi n'atatwatendingako nze kankitwale bwentyo saagala kyogerera mu ttuluba ddala. Kaakati abakulu abali ebweru abaali baagala okuwegatta mu kufaninga omulimu guno abalala nga babitundu 6 bitundu 8 buli mwaka nabo baaliwo. Abamu baali ne ssente bagenda zijja mu Exim Bank ya China naye era bonna nga baagala mukono government guarantee. Netumanya nti osanga bwe banaalaba maaso ng'omulimu gutandise bajja kubalirira ettaka lyaffe balabe nti lirimu ssente ezimala babalire ne kye tunaaba tukozeeko bakigatteko balabe nti naffe tulina garanti eyaffe esobola okugalantinga nti tetusobola kubba kuba bye tukozeeko emusalawo mwekolere garanti katwekolere garanti tutandike mutandike okwezimbira oli abala ettaka lyaffe ssente eziririmu ng'alaba tetusobola lisuulawo ne ssente zagenda tuwa tetugenda kugula nnyama tugenda ziteeka mu kintu kiri. Permanent secretary agenda kunnoonya Lubwama owa ministry ya finance. Mukama nsaasire munange mulina obusobozi obusobola omutuukako. We namba y'omuntu gwe kikwatako finance ministry kwe bintu byoyogedde kati nze kyenja okukola ekisobola okubeera ekirungi nze ngenda kuleetera ebbaluwa eyo nze siwalampa bantu bakulu njagala in case ng'alina kye yeebuuza ku ebyo byoyogedde anti nze kyenjagala basatu njagala ennamba y'essimu ensonga zino zetwogerako gwe kikwatako singa omuntu yandyagadde okukuba essimu nze eyange eri 0772 0772 6 99 56 56 0772 6 99 56 nja kuleetera olupapula ebyange biba bya bwino nja kuleetera olupapula olwo ebbaluwa eyo yawandiikibwa siina gwe nvunaana era siina gwe ngamba nti muwaabira naye ye yawandiikira PS wa ministry ya finance n'amugamba nti mukwatagane
mwenga aba finance, Ministry ya Local Government, KCCA, n'abo bennyini abakulembera abantu abo. Mulabe nga mubayambako okuteekawo ekintu ekyo. Akatale ako kuddawo. Kakati nze nkugambye nti mukama waffe asobola okubanga yafuna emirimu mingi egimutawaanya teyakikola. Nze nja kukuleetera ku bbaluwa ogirabeko osobola okubanga osobola okutuukayo ffe envunza zaffe zino ezaatulya ziyiika mu biwempe by'abantu n'abanga tasobola kutuukayo. Ekyo nkikomezaawo. Nkugambye nti waliwo abantu abalala balina amagoba amangi era nga go ga buli mwaka ng'ovudde ku Bawarabu nga ga buli mwaka naye nabo nga baagala garanti ya gavumenti nabo ne batulema. Ne tudda ku banka ezaffe eza wano. Banka yaffe eya wano eri mu bitundu kati olwaleero buli mwaka eri mu bitundu baavudde ku 22 abalala bawulira mu 25 abalala 28 amagoba buli mwaka. Ayagala magoba bugoba. Magoba buli mwaka. Banka za wano zisaana banka eza nange gulina amaanyi toleetera bizibu tezikolera bantu njakeera enkyanga njagalayo obutonotono obwange nze seewola kaakati tuukiridde banks saagala kumenya bwe mba nkumenyedde osobola okugamba nti lubwamu nnimba naye nazo osobola okuwa empapula ne kugamba nti ono nakuzo mwezi tubatuukidde ntubagamba abantu baffe abanafu era banks ezimu nezituuka okutugamba simmwe wamu nga kitongole twagala sekinnoomu ng'omuntu tubagamba era abantu baffe ntubasindikayo bagenzeeyo ne bannyonnyola engeri gye bagira tebannawolebwa kiri mu prosesi kati awo nawo tulindako bagenda kubba mukama wange obadde ki kaakati nze kanzire ku ludda olwange omanyi gwe engeri gy'oŋŋambye nti teweewola kirabika n'okubyeraliikira nkukakasa muganda wange mu bunafu bwonna bwe tunaabaamu tugenda kuzimba akatale ako ffe kati kyetwagala kimu nti bannaffe batulaze abamu nti bw'ajja ssente nnyingi mu bizinensi ye n'aziteeka mu kino bizinensi ate esobola okusaanawo nevaawo byombi ne bitatambula kaakati ne tubagamba nyweza bizinensi bw'eneetuuka ojja kusanga Nurdin yafuna amaduuka 2 takyagasobola bamusasula bubi n'agamba nti kantundeko erimu gwolwo ate ojja kuba omaze okusituka ng'ogamba nti limpe wano kuba kyembadde njagala okugamba nti abakatale bokka be balina okubeeramu oba nange Nurdin alina akasente kange ebbali nsobola okujja nennyingira mu mulimu nennyingira mu katale Nurdin ntege n'abalala abalinga Nurdin bwe mufaanana basudiru bali twakutte tomenya banyi nze njogera ku Nurdin tetwagala ate kusitula bano bantu baagala kujja nga ekiraalo baagala kitwalako kitundu twagala kibe ekifo ekyenyumirizibwamu abantu ekyazimbibwa abantu era nga kigasa abantu bangi kati Nurdin ne muganda wo muli baddembe okujja ewa Kisekka ne munona empapula ezibakkiriza okuyingira omukisa ogwo gwa nnaku bunaku sente ezo nyina kuba na sente mmeka bw'ojja wali ojja n'emitwalo 5 ne bakuwa empapula osobola n'okusomerako awo nga tozitutte bakuwa omukisa n'osomerako awo nga n'okusasula tosasudde kati bw'owulira nti ddala okyagala ogamba mumpa olwange lwentwala omusajja musuubuzi ayina emmwanyi ze sente ze ziri awo ayina omukisa ogusobola okujja mu Kisekka nina omukyalo omu yaŋŋambye nti nze njagala amaduuka 12 naye ŋŋenda kutunda ennyumba mwembeera n'ekibanja kyakwo naye njagala mbasasule 100%. Nemugamba kyenjawukana naawe tetusobola kuwa mayumba 12 mulundi gumu kuba tetulina lwaki tukuwa 12 era naffe bali tubuuza ekibuuzo lwaki ono lwaki mumwamuwadde yalina sente zenga mmwe temulina kyangu nnyo tonoonya ansa gyenja okuddamu yajja ne sente nga mwe muzinoonya Nurdin weeweeyo nti bwali mbuuza ekibuuzo ekyo gwoli ate nkizeemu wano omuntu akiwulire kaakati twagala abantu batwegatteko naye balina ekkomo nti bawadde abantu 250 kitegeeza ne units babawadde 250
kati Nurdin yanguwa ofune unity yo mu mateeka nga n'olupapula lwo lulina olwakuyingiza wa Kiseka gwe wali okolera wano olagayo olupapula lwo najja n'embidinga nga babiranzina mu New Vision n'embidinga nenfuna era ne baluwa eyampa yino oli free ojoyininze Kiseka market. Kakati omuntu ali ebweru yenna nga yali agadde okuba n'edduuka bw'oba oyagala eri essente ntontono walize kati amaduuka agaffe ge twogererako obudde buno twagabalirira ku olwo olunaku ngali milioni 38 edduuka erya fuuti 11 ku 11 the square meters 10 naye baneiba baffe mu paaka empya edduuka lyerimu eryo likunukiriza milioni 8 olwaleero eryammwe eriri fuuti 11 ku 12 liri mu sente meka twali balira milioni 38 kati mu kukyuka kwa dola doza liyingidde nga 42 ne kumuliraano edduuka lyerimu obugazi kumuliraano edduuka lyerimu lijulirira okuyingira milioni 8 kuba batunda 5 mu 5 goodwill milioni 2 mwezi ezo ziba meka bero ba mu 8 kakati abantu abamu omukisa gubayitako ng'agamba bino bagamba siba ndiwulira va mu kasooli nti ndiwulira bamenya ndiwulira batwala ndiwulira balya tetwekubira bulango kyetwagala kimu nti engeri gyetugenda okugenda nga tuzimba bitundu omuntu ajja kutuuka okwagala okujja nga waliwo oli agamba nti akantekemu entono tetunayita meseji eziyitawo zigamba buuza lubwamu oyo fe abaagala okujja tujja ludda wakuba akatale mwakamenya byayogerako ebyokujja tufune empapula tujja ludda wa edduuka liri ku Auto Center Arcade eri wa Kiseka bw'oba wakaweta bwoti ngodde wa Kiseka ekizimbe ekinene nnyo oweta ova ku Kyaggwe Road ova Nabugabo ova Sawuli yaako odde wa Kiseka ekizimbe kinene nnyo bakiyita Auto Center Arcade we walingala mu gali ya Sheikh Primary School kwekyo ekizimbe buuza ennyukuta S sa 11 S11 ekizimbe bakiyita batya Auto Center Arcade nife twakikazaako Nabukeera Arcade kuba yenannyini namwe mukiyita Nabukeera tukiyita Nabukeera ate nenga kiriko Auto Center Arcade omuveno waggulu ku Equatorio bw'ova waggulu ku Equatorio era wetabuwese wa Kiseka bw'oba wakaweta oyisa obuzimbe bubiri obutonotono kiri kyekinene ddala ku street eyo kyekisingako obunene era kyekisingako kiri opposite era bwe twakubanga enkuŋŋaana zaffe we twabeeranga n'enkuŋŋaana zaffe awaali essomero lye bayitangala Mugalia awo wennyini genda ku S11 we wali office funa empapula ezo osomemu bw'olabanga ddala ebirimu olaba obyagadde gula olulwo mitwalo egi otwala okomyewo ng'ojjuzza Auto Center Arcade room ki room S11 eri wansi level waggulu wa guno omwaliiro gw'otuukirako gwe bayita ground naye olinnya waggulu omwaliiro gumu ogwo gwonna omwaliiro baguyita S omwaliiro gwonna baguyita S guno ogusookawo nembuuza batya obuuza abantu bonna baliwo naye okujjako nga tewetegedde nti ofiisi ekola ku nsonga z'omu kibaati zakatale z'okuzimba akatale z'okuzzaawo akatale kaali kayitibwa Kiseka oba otandika okubuuza mbuuza akatale kewa Kiseka tekaliiwo kajja kubeerawo oluvannyuma ng'omuntu ajja yeefunira mudaala ng'ofuna omudaala edduuka oba ekintu kyonna ekirala tulinako ne supermarket enene nnyo naye yeetaaga baguzi abanagitwala supermarket Kiseka tugenda kubeerako ne banka naye banka ejja kubeera mu nnyumba 2 Nurdin zaalina ze yagula nembuuza kuba babanka tebagula nembuuza nze ndi mugagga ndi eyo njagala mu pulaani yammwe ey'okuzimba mumpeeko omwaliiro omulamba
waggulu nze nkolereyo bizinesi zange era mu agreement kibeeremu muŋŋambe nti tukwetaaza obuwumbi 10 oba 25 abagagga gye bali kati gwe keeranja tonona nampapula njagala kuyingira mu pulaani tonona nampapula nfuna omwaliro gwange nteeke betingi wange eyo nteeke biki nteekeyo woteeri nga mmwe abava wansi wa Kiseka mumaze okubona oyiro wammwe amafuta gabayiise mu mutwe olumala okwekubako amafuta n'enfuufu bwoti nga mwambuka mu sawuna zange nzikirizibwa. Tuyina emyaliiro 5 etusuubira okuzimba mu phase ena yesuubira okuzimba mu phase gye tuyita first phase. Eyo first phase abasuubuzi gye tusuubira nti kwe tujja n'emirimu gyaffe naye ate waggulu nayo waffe era tutandise empagi nga zisobola bulungi nnyo okuwanirira ne waggulu eyo sawona za mwami Nuruddin waggulu gy'agenda oziteeka. Kati kitegeeza nti eri tetunna pulanningirayo mu mirimu egyaffe gye tukola eri waggulu tetunna pulanningirayo. Pulaani si wa makanika kuba tufunye awali amaduuka, tufunye awafumbirwa emmere, tufunye awatema ennyama, tufunye awatunda ebyuma by'amasannyalaze, kaakati ne tufuna paakingi. Kati ffe obwongo obwaffe busobola okuba nga bukomyawo yadde buliddamu ne bupulaaninga mu myaka egijja nti nakino naye kati gwe teweetaaga na kunona mpapula jangu osanga olukiiko baluyita Construction Supervision Committee lujja kuwuliriza ensonga zo luzitwale mu board esobola okuyisa n'obeera nga gwe gwosoose n'okufuna ekyobwannannyini nga n'ekizimbe tekinnaggwa. Okugula tetuganye kugula kujja kuzimba kwetaba mu mulimu naye kati ensonga eriwo akatale ako kaliggwa ddi kuba tujja kukwata ssente zaffe tuzijja abasajja baliyo bali mu byennyanja bali mu mmwanyi balina ensuku balina omusimbi gwabwe naye ayagala ozijjamu ng'amanyi zitandika ddi okukola ki akatale akolooza kaliggwa ddi. Nga bwe natandise naggambye nti ffe gwe twapatanya okuzimba ekifo ekyo yatugamba nti agenda kizimbira myezi 22 obudde obusinga okubeera obunene emyezi 22 okuvanga gumu n'emyezi 10 okuvanga yatandise nga lumu Sebutemba era liizi yaffe bwe budde bwayo bwetandikirako lumu Sebutemba omwaka guno omwezi oguwedde lwe yatandika okuzimba abalirirwa okubeera ng'agenda kutwala emyezi 22 ekizibu kimu kyenjagala ffenna tutunuulire emmotoka egenda Masaka driver gambye nti awo nvugirawo essaawa 3 muwe amafuta muwe oyiro muwe ebyokulya weebaka omulekere kuvuga. Teekamu liita 5 bw'onooteekamu liita 5 bw'anaatuuka ekyengera ng'ayimirira ng'oyongera oteekamu 5 ng'atuuka empigi. Kyenkubiriza baganda bange bonna abali mu kintu kino twetaaga omulimu gwaffe gutambule omulundi gumu nga ffe bwe tunoonya asobola otuyambako nga bwe tumaze okulaga nti ffe tulina obusobozi n'obwagazi buli muntu asevinga essente tukwatibwa ensonyi okutwala $10 ku akawunti yo twala $10 jangu ne banka slip utwale $10 kitwale ku akawunti yo ey'akatale ey'okuzimba akatale bukyenkeera ofune ya 5 ogambe nja kutwala 10 oluddako ofune olwa 5 otwale 10 oba okitutte mu wiiki oba okitutte mu lunaku tutandika okusevingira abaana awe wali ekintu ekitagenda kulumya mwana ng'omwana asobola okubeera emakerere n'omwerabira nga ez'okulya ez'okusoma ez'okwambala na buli kintu kyonna nga zivaawo ate n'ofisa nfunye agula nsonzeeko edduuka liganye nfunye agula kikkirizibwa tekirinaamu sitaani yenna njagala kukyusa muyinza okuŋŋaaya poteya tekirinaamu sitaani yenna omuleeta
ne tukola empapula weeziri ziri well drafted baloya bazitudraftingira eziraga nti okyusa obwannannyini bw'okyusa obwannannyini ne buva mu mannya go ne budda mu mannya g'oli omuntu omulala olukiiko olw'abalina bw'oba obadde oyina ako kamu olukiiko olw'abalina abali mu nkulaakulana bwe lutuuka okutuula tojja oba otunze ebikwatagana n'enkulaakulana kati ate ojja mu lukiiko olugatta abasuubuzi bonna abali mu kitundu fe abaagala okujja tetwagala kuyingira mu bintu byammwe twagala kwekwata midaala tupangise okitegeera kye ŋŋamba kupangisa fe twagala kujja kupangisa kukoleramu nga bwe mwekwata obuduuka noga fe twekutta obuduuka awo bonna nja kutundirawo kino njagala kuyingira sipeeya bwe bakamalira bwe bati akatale wendi eyo option weeri fe tugenda kubeera lisiti zigenda kutimbibwa Nurudini namba 65 edduuka lyo ligenda kubeera namba 65 nteeka mu bisooka kuba namba 2 oyagala nnyo ebirungi Nurudini namba 2 ogenda kubeera namba 2 era gwe bw'osoma ku namba 2 ojja kusangako Nurudini Ntege n'enamba ye y'essimu nga kweri kubira mwami Nurudini Ntege omugambe njagala okupangisa edduuka lyo baalitwala naye ate ninayo namba 6 yo tebannagitwala okolagana na Nurudini Ntege bino si bizimbe nga bino ebyabakulu bano abalala ebiri mu kibuga nga ekizimbe kyonna kya muntu omu Mahadi Arcade bino by'abantu bangi lisiti ejja kubeerawo kakati kubeera ne notesboard Lubwama mpozi ng'olina kyogamba abewa Kiseka abewa Kiseka mbeebaza nnyo obuntu bulamu bwe bakuumye embudde buno nkibeebaliza ddala ndowooza kikyusiza ekifaananyi kinene nnyo mu bantu kye babadde batutegeereramu njagala nsinziire wano ku TV yaffe ŋŋamba abantu nti tujja kukola kyonna ekinaabeera mu busobozi bwe banaaba batuwadde tujja kikola busobozi kitegeeza ssente baleete ssente tukole ekyo kye batwagalamu okukola kuba tetujja kujjayo tetujja kgenda zisima busimi wantu tuzireete naye nga tulina n'essuubi ery'okunoonya abantu abatuwola ate nabo we bali batandise okujja mu bungi kasita omulimu ogwo gwatandise mulemere ku bawarabu abo abatali bamagoba nina omwana wange atera okundabirira ennyo bamuyita Makubu ya David abeera mu Kiganda Nsozinga njagala mmutumireko nga nkozesa omukisa guno omaze ne maama wange anzaala Nasimbwa abeera Malangala ne baganda bange abakozi bonna betukola nabo mu katale kewa Kiseka njagala twagalane kyekisinga obukulu twagalane ebirala byonna bijja luvannyuma okulwanagana tekulina gye kututwala ate tujja kufiirwa bufiirwa naye ate n'abayagala okulwana naye ebimulinze mu kulwana weebiri bwe kinaaba nga kyekinaatugasa totuwadde ku namba ya simu namba yange ya simu eri 0772 0772 61 61 96 nja ku anankubira jidde mugumu 0772 61 96 ebisingawo ku byakatale kubira omukulu oyo n'ensonga ezo nga bw'oziwulidde osiibudde abewa Kiseka nsiibula buli muntu yenna toddamu obasiibudde nawe batumira n'obatuma manyi bwe mba mbasiibula olumu neerabira n'okulabira nabasiibudde naye Mukama abeere nammwe amiina omukulu abadde Lubwama Simon Peter ye mwogezi w'akatale ka Kiseka kagenda mu maaso okuzimbibwa ndowooza omulimu mugulayo ebifaananyi mubirabyeko naye era bakyetaaga essente programu mukulu Robert Kabushenga ye CEO wa wano ye yagibawadde babeeko engeri gye batangaaza mumanyi tukolagana nnyo n'abantu baffe abo enkya tujja kudda n'ebyobufuzi mbadde Nurudini Ntege